Omukulu wa Kawempe South amanyiddwa nga Kazibwe Bashir Adukidde ewa Bobi Wine abeeko byamunnyonnyola ku bigenda maaso mu bulamu bwe n'abantu ab'e Kawempe n'ebikwata ku nsonga za National Unity Platform n'ensonga lwaki yali asirise ebbanga eriwera. Ku Prejjan Media tukwebaza gwe yonna gy'osinziira okubanga mwattu weekumidde ku mukutu ne tugamba nti subscribinga gwe atannaba onyige n'akadde osobole okubanga update zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, ffenna tumanyi nti emabegakaawo omukulu Kazibwe Bashir ng'ono mubaka owa Kawempe South Constituency era nga y'omu ku basajja emmekete abaali mu National Unity Platform oba abakyali mu NUP emabegakaawo abaali basuubiza bannayuganda obayirawo omubiri nga balondeddwa mu bukulembeze. Naye ate mwattu ebyazuuka biraga nti abantu bano oba omukulu Kazibwe Bashir yagenda n'asirika ne yeerabira ensonga ezamulonza bannayuganda. Naye ate bingi bisaculatinze ne bagamba nti omukulu ono NRM yamusasula era n'akyusa n'olulimi bye yali ayogera bye yali alabisa aba NRM nga takyabikola. Era abantu bangi waliwo n'ebiwandiiko eby'enjawulo ebyafuluma nga biraga Kazibwe Bashir y'omu ku basajja abakola ne NRM era twalabako n'emabegakaawo ng'omukulu Kazibwe Bashir kiraga nti y'omu ku basajja abakkiriza General Museveni akyuse ssemateeka ow'okukkiriza ababaka mu Parliament balonde President. Naye omukulu Kazibwe Bashir yavuddeyo mu bukambwe n'agamba nti omuntu wasirika bamuyita musiru, n'avaayo n'agamba nti balowooza nti ffe tetuli mu struggle, bo balowooza nti ye struggle yaabwe bokka. N'agamba Bobi Wine nti ebintu bino bannayuganda abamu oba abantu abamu abeefula abakulembeze bye bakola si bituufu, olw'ensonga nti batusibako amatu g'embuzi otulisengo. Waliwo ebigenda mu maaso bagamba nti NRM yatugula naye ng'ate mwattu NRM tetugulangako, ffe tukyalina omutima ogwa bannayuganda naye abantu be tukoleramu oluusi be batulemesa okukola emirimu gyaffe. Abantu abasinga batuyita bambega naye ng'ate mwattu tetubairangako bambega. Bizibu bingi bye tusisinkana nga ffe abali mu kibiina kya NUP naye mwattu oyinza obutabyatuukiriza naddala mu bantu bonna oba buli omu kitegeera. So mu mbeera y'okusirika ne batandika okuteekako emisango nti gwe walya naye ng'ate mwattu toyina yadde 10 kye wali oliddeko okuva eri General Museveni. So mu mbeera eyo n'agamba Bobi Wine agezeeko okutangaaza eri bannayuganda n'abantu ab'e Kawempe South nti ye nga ye talina buzibu, ye nga ye Museveni tamugulangako, ate ye nga ye yeewaayo okuba nti aweereza abantu era bagenda okuweereza. Abantu bangi bavuddeyo ne bagamba nti ebibaluwa byasaculatinga nga bisayiningiddwa Secretary General ba NRM nga bakkiriziganya n'omukulu Kazibwe Bashir naye nga mwattu ebibaluwa ebyo Bashir agamba byo byali bifu, byali bijweteke nga si bituufu. N'agamba nti ye nga ye yeewaayo okuba nti akolera National Unity Platform olw'ensonga nti National Unity Platform y'emu ekibiina ekimutuusizza w'ayina okuba n'okuba nti alaba future nnene nnyo mu kibiina ekyo. So ffe ku Prejjan Media tujja kuba tukuwa updates ezinaaba zivuddeyo eyo olw'ensonga nti akyayogera naye ku nsonga eyo. Tujja kuba tukuwa video ne audio ez'enjawulo naawe ozeewulirireko. Likinga, commentinga era mwattu osubscribinge.